Otegeera kati abambedde mu bubeerezi bangi bayimbi ki abakuberedde wali mbadde mu Kkomera abayimbi basinze okulwana ennyo ku nsonga y'okuvaayo nali Bebe yawe kimwa kirimu nnyo otegeera kati abambedde mu bubeerezi bangi ne besimayo kuba sinabana kuddawo ku intaneti kulaba posti z'abantu ki kati eyinza okugusala bulala ng'ate guli bulala nakimanya enamba esinga ey'amakulu ebadde ku saidi yaffe amaanyi ankwadde waliwo bitatambudde fiiti nabawo n'embeera etali yabwenkanyira fiiti ye kale nga bwoma nti Uganda we yadda Katonda ffe bw'anaaba ayagadde ensonga bwe liba yakuguka erigguka mu maaso eyo naye kati mukadde kano obwakuza obuli eri obukambwe osegedde kasooka ekiri ngetumanyi tino buli ekibeerawo Katonda akibamu okumanya awakati nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Patrick Mulwana oba goyinza ogenda maaso n'okubanga oyita Alien Skin agenze maaso n'okubanga agombebwamu obwala n'atwalibwa mu Kkomera eno gye yagenze maaso n'okubanga ateebwa olunaku olw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Novemba omu ku bantu abangi gwe batandika okubanga bakaabirira n'okubanga bakubira omulanga ayingire mu nsonga zino teyali mulala yali mwana mulenzi amanyiddwa nga Moses Sali oba gwenza okuyita Bebe bawaziwena mu buufu obufaananako bwe butyo wabula newankubadde nga bangi baavaayo ne basaba Bebe asitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi agende maaso n'okubanga ayamba Alien Skin nga ne ku YouTube channel ne yaagaliwo tulina story eyo gye twakolako eyali eraga abantu nga bwe baali basabye Bebe okuyamba wabula mutaayi wange Bebe yasigala ng'asirise becce era tebaamulabako wantu wonna era abadde asirise nnyo wabula ekigenze maaso n'okubanga kisapurayizinga abangi kyekyokuba nti mwana mulenzi Alien Skin olugenze maaso n'okubanga afuluma Kkomera omuntu gwasoose okubanga awa ebimuli obanga agenda maaso n'okubanga asiima ne sekusiima yenna nga tamenshonize na muntu mulala yenna yabadde omukulu Bebe agambye nti Bebe akoze buli kisoboka kyonna ebbanga ye Alien Skin lyamaze mu Kkomera okulaba nti at least mwana mulenzi ono Alien Skin agenda maaso n'okuba nti afuna obwenkanya si kufuna bwenkanya bwokka wabula at least agenda maaso n'okuba nti ava yonna gye yabadde agenze maaso n'okuba nga asibwa ajje agenda maaso n'okuba nti addamu okuba nga alya butaala n'ogenda maaso n'okuba nti yeeyagala ate n'okulaba nti akabira kagenda maaso n'okuba nti katebenkera so mwana mulenzi Alien Skin mubamu ku bantu bagamba nti babadde bamuzinzi nnyo ng'ali mu Kkomera ye Bebe wabula katufuneko katono ku experience mu Kkomera bw'otuuka mu Kkomera awo gwe abeera ava ebweru ekikugira mu mutwe nti abaliyo baluddeyo oba baayo era bw'oba mudongoza n'okubuuza naye kati mwana mukikola mutya mwana wane kumbe naye ajjanga ggwe era nga oyinza obba gw'obuuza ngamba mwana wange nange nze leero osegerayo ate mu Kkomera si buli omuntu alinayo omusango osegedde kyeki kyerabagambye nti ate abali eno yemu basibe osinga bakola ki yebadde mu Kkomera nga ndi fiti nnyo nga ndi muntya omu ne musajja wange nanneegattako tuli babiri naye nga tetusula wamu naye nga abantu bendimu mwoyo woodiemu ebweru sisobola babeera mu nzekka obayingira mbayo n'obba n'abantu nga 10 osegedde kitegeeza nti abantu abalungi baliwa bali mu Kkomera ate ababi baliwa wakati nga mwana mulenzi Alien Skin akakasa bukakasa nti Kkomera gyabadde era gyabadde agenda maaso n'okuba nti yawangalira akaseera aka wiiki nga namba mwana mulenzi ono agamba nti abalungi mazima bali mu Kkomera wabula ate ababi bajjudde eno mu nsi gye tugenda maaso n'okuba nti tufumbekeddemu ate naawe yagenze maaso n'okuba nga annyonnyolera ebimu ku birala ebivudde mu Kkomera oba amagezi ag'enjawulo mwana mulenzi ono gayinza okuba nga akuŋŋaanyiza mu Kkomera nga ne wamu yatandise okuba nga ayogerera mu ngero n'agamba nti yagalagaana wadde ffenna tuli bweru nga tetuli mu Kkomera naye naffe tuli basibe oba sinakindi ffenna abali ebweru
kkiriza gaana tuli bamenyi b'amateeka lunaku terunakeera bukeezi gwe genda maaso n'okuba nti omenya amateeka oba tonnagenda maaso nakubanga otuuka mu mbeera esobola okukusobozesa okuba nti omenya amateeka wabula essaawa yonna kisobola okukeera nga kikujjidde mukwano gwange mu mbeera emu oba endala mwana mulenzi ono bwedda ayogerera mu ngero olina okukakkana n'owuliriza byagamba. Singa omuntu akugamba omusajja omulaba ali kagaali nti ye yalondako briefcase ya ssente mu kasasiro n'agitwala ku poliisi osooka kwogera kigambo ekyo mpakana olinga akigambe nakakasa gwe kyekikugira mu mutwe nasooka kukyewunya nti okakasa kisoboka kitya muli nsooka nenkyebuuza nti okakasa kati okibuzaabuzizza ogamba musajja musiru era nsooka muvuma okitegedde tegeeza nawe obeera mubbi kiseeza nti abantu abakola kituufu ovunye oli yakola ekituufu gweyita omuki kati ate abantu abali wabweru buli omu mutemu singa ngenda kuwa example singa bankuba ekifaananyi oba mawulire ng'omwana oba nina omusajja gwentemyeko omukono omabiri omukyayogera omusajja mutemu nnyo bane musajja muki ne singa nvayo neŋŋamba onadde kyali wange mukutene mukyala wange omabiri omukyayogera boyine bwembanze nkutema bakukusalira mangu nnyawo kituufu okitegedde abali ebweru n'abali munda bali mu Kkomera akaseerako ke katanatuuka bwe tutandulula ku bigere ekifaananyi ekyo kya mwana mulenzi alien skin ng'agenze maaso n'okuba ng'atuula waggulu ku zimu ku mmotoka ze nga bw'atera ogenda maaso n'okuba nti nno yeeyita kimenke mwana mulenzi oyo alina omuze ogugenda maaso n'okuba nti amensa emmotoka ze alien skin ye muntu aleeta emmotoka ng'enyirira ekitenkanika mu lutemya lwa liiso ng'ebadde emmotoka eshanana ng'egenze maaso n'okuba nti emenka mbuufu obumu oba obulala wabula ng'ebyokuba nti emmotoka zimensebwa mwana mulenzi kimenke alien skin tubitadde ebbali mwana mulenzi Kasuku kukuwaza banga yagenze maaso n'okuba nti abaako akatambi ke yakoze ng'ayogera ku mmotoka za alien skin ebbiri ezabadde zisulirwa okuba nti ziteekebwamu ebijegere zigende maaso n'okuba nga zikimwa okuva wali ku fangon tusooka tuwulize Kasuku tulabe waddako. Alien skin n'emmotoka nannyini mmotoka nnaajagala Range Rover gye baabikula eyo nje nagireeta enkya kuba owa Ford ajagala teyaggwaayo owa Range Rover naye ajagala teyaggwaayo ate ne bagijjako ebintu bonnet ne bagijjako bampa ne bazijja wannaye bagamba when it pours it rain when it rains it pours. Wakati nga mwana mulenzi Kasuku kuku wazabanga agenze maaso n'okuba nti avaayo n'akola revelation eyo oba okutotola oba okunnyonnyola okwo nti emmotoka za mwana mulenzi alien skin ebbiri okuli Range Rover gy'olaba eddakiika eno ate era mukadde ke kamu nga kuliko n'emmotoka endala ekika kya Ford ti ababadde baziguza alien skin engeri gye yali nti teyamalayo ssente ng'ajjayo emmotoka zino zabadde zisulirirwa kubanga ziteekebwa ku bijegere zijjibwe ku fangon zitwalibwe wabula mwana mulenzi Kasuku oluvannyuma lw'okwatula ebigambo ebifaananako bwe bityo bayitawe kambalage ku mmotoka ya Ford eyogerebwako yes eyo emmotoka gy'olaba ye Ford eyogerebwako eri gye tubaddeko ye Range Rover. Oluvannyuma lwa mwana mulenzi Kasuku okwogera ebintu ebikwatagana n'emmotoka zino n'okuba nti ayatula ebyewandiise ebyama okusinziira ku ye abaana ba fangon bagenze maaso n'okuba nga Kasuku bamugirayo najolo n'ensuuluulu ne bagenda maaso n'okuba nga bamulumbagana ku social media wonna yes Kasuku yagenze maaso n'okuba nti akifunanga kyokya mukwano gwange oluvannyuma lw'okuba nga bagamba nti ebigambo byayogera agala genda maaso n'okuba nti asuula mwana mulenzi alien skin okumusigako ettoomi ate nga ne alien skin embeera y'akaseera gy'abaddemu tebadde nyangu musajja wa Katonda wuyo yakagenda maaso n'okuba nti ava mu Kkomera ewatabadde wangu wabula tuba tuli awo waliwo omusajja eyavuddeyo ng'agamba yaguza alien skin emmotoka era ng'agamba nti ye tali ku pressure
era teyeetaaga kubanga akima mmotoka kuzijja ku Fangoni. Wabula omusajja oyo yabyogeredde ku kkooti eggulo nga Alien tannafuluma. Wabula omusajja oyo bwe yamaze okubanga ayogera ebigambo ebyo, waliwo ekizuuliddwa nti waliwo mukama we asukka ku musajja oyo. Ono yagenze maaso olw'okubanga amukubira essimu namutaayiika ng'amuvunaana okuba nti yayogedde mu baamawulire ebigambo ebyekifere oba ebigambo ebitatuukaganye na mutindo olw'ensonga nti emmotoka kyo bandibanga bazeetaaga ababanja akasente nti jasi bataddewo mbeera ya buntu bulamu. Jakatuuliza akatambi kano kawanvuwanvu bw'onaakawulira onaamanya. Obona bita byangu buli omu bamugambe buli omu ayite banka we amu milioni 18 ojja kulaba nga 90% wali na milioni 18 so tuwe kitiibwa kati nze kitiibwa sente nesi ensonga kisaakomerera Alien John because namanya tujja kukaanya okitegeera kibula nayogerako ne Bebe kulu nenkweba managa bonna kati olaba Scott biri byabaddemu nze nkusaba biri byabaddemu nesawa yakakati bino omutwala mu Kkomera liringa somo era buli muntu yenna in fact negundi yennyini ani ono aluna mubiru aŋambye mbakwogera naye kati nti gwe kola lisiti y'esente ezibanjibwa tugende tujagenda wa balamu nonanyini mmotoka abanja sente ebintu mubijje ku social media asasule sente n'ezitaba eza kashi naye ataliko sasula okitegeera era bye tulimu sinza kwagala Scott ofiirwe era ekyo sinza ekintu kye wandikoze mu magezi go nga bw'ogamba nti mwayogedde ne balamu wayogedde ne baani b'oyogedde nabo wanditudde ne weewala kamera kubanga gwe bw'ogenda ku kamera nga nze nakuspeyaringa nga muganda wange gwe noyimya mu maaso ga kamera ogamba nti Alien Skin ng'owoleza Alien Skin naye nga nze yakuwa emmotoka yange tompolereza nga nze yakwesiga nesikuwa ku polisi nga muganda wange tompolereza obanga alabisanza abanja nze nkugambye emmotoka zibangibwa era mbagambye emmotoka zibangibwa singa ngenze mu kamera ne mbagamba nti tebabanja yowadde 10 ayo wandigambidde nti John Muyaye okitegeera ate ogambye nti twateesa wateesa nani so exactly no ensonga bwe zityo Kasuku baadde bamutwala kagudewo wabula ate audio yamaze okubanga efuluma abangi batandise okubanga badda kupowa ne bagenda maaso okuba nti nno bagusalamuko katono bwe tuddayo wali gye twatandikidde anabadde gamba nti mwana mulenzi Alien Skin agenze maaso okuba nti asiima Bebe cool wabula mu bamu ku ba artist abagenze maaso okuba nti bayimirira ne Alien Skin ebbanga lyabeeredde mu Kkomera mwe muli mwana mulenzi Eddie Kenzo yavaayo ko emabega awo n'abaako eddoboozi lyagattako bovaako Eddie Kenzo atubaddewo ne Ronald Mayinja wabaddewo Haruna Mubiru abogenda maaso n'okuba nti ovaako abo ne mwana mulenzi David Lutalo oyo twabadde twolekera okuba nti bail ewulirizibwa wali mu kooti mwana mulenzi David Lutalo naye n'agenda maaso n'okuba nti agattako eddoboozi n'agamba nti Alien Skin nedda ekyo kye bagenze maaso n'okuba nti bamusibako mu mazima ga Katonda kimala agende maaso n'okuba nti ateebwa wabula ate mu bamu ku batabadde nnyo ku sayidi ya Alien Skin nga bano badde bakifuniddemu n'obuzibu ye mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Atamale Mirundi Junior oyo nno omusajja wa Katonda yatuuse ku kkooti awo Abafangoni we baalabye ku Junior badde bayinza omugoya n'afuukira ddala Junior so omusajja wa Katonda yadduse akakumi ekipayopayo ng'atuuse yagenze ku live we yagendedde maaso n'okuba nti alaga obutali bumativu eri abaana ba Fangoni abagenze maaso n'okuba nti nno abamulumbagana ne Sekulumbagana yenna mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba wabula wabaawo ba artist abalaba besigenze maaso n'okubanga nkoonako abayizayo ne mwana mulenzi Kalifaaganaga namulabye ku kooti awo naye yabaddewo buterevu nnyo nnyini ddala ogenda maaso okulaba nti ayimirira ne mwana mulenzi Alien Skin mu mbeera gye yabadde agenda maaso n'okuba nti yayitamu so we wabaawo artist njogera kuba artist ba public figures nga full figure n'abalala nabo babaddewo but mbadde njogera ku bayimbi Alien Skin bwali nabo mu field yemu
bangi abagenze maaso olw'okuba nti bayimirira naye wabaawo artist gwe sitadde ewaawo ojagenda maaso olw'okuba nti omuwandiika abaseddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli mukwano gwange genda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno akyolina ogenda maaso n'okuba nti okola buli ogenda maaso n'okuba nti olaba vidiyo ng'egenze maaso n'okuba nti ekutuukako kyekyo ogenda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eyo ate ongera okulisayo mwana mulenzi Patrick Mulwana wamu ne Julius mukuliko eyo Mukomera abasiddi omusunsuzi thank you